musinziro okubeera nga temugoberera Fahd Pro UG kwe muli of course mbaanirizaako abaana balabire Saudi Arabia, Qatar, Dubai wona ku ddungu. Big up on yourself mukola kimanyi okubeera nga temugoberera abalabire mu ggwanga Uganda and Africa yonna n'okutwaliza ewamu of course nyongera okubeera nga tenabo mbabuuzaako America yo mambuka neyo Maserengeta side eno Canada ne side eri Europe yonna nyongera okubeera nga tembabuuzaako Mr. Fahd Pro UG era nga gwatamanyi kikigenda mu maaso wantubeera namawulinga bwegatambula mu ggwanga Uganda ate ne bwera ggwanga yonna era nga gwe kirina okubeera nga kola kikimu kyakumaka sure nti you subscribe abo banga wale tunako na to subscribing and notification bell akakone ko kuba kajagula nkakwalatinga abulonna abantu de video jakwera nga tofuna notification onti kakati wala wanda chipisobodo okubeera nga te kigwa omugamba mutya muli bulungi kansibe kimu kitambula bulungi mali dadi sana era atuse na mawulire aga Chosen Becky ensonga zichakutte wansi na waggulu naddala ez'omwana we era nga wenjogere sawa no mwana ali mu ddwaliro naye nga oluvannyuma pressure eyamanyi yasobola okubeerawo ku social media buli wamu Chosen Becky kyaddaaki yasobola okubeera nga te apondoka omwana n'abeera nga te amuwa kitaawe nga bwengenda okubeera nga te mbibaleetera mu bujjuvu mu maaso awo naye ng'omwana essaawa eno ali mu mikono gya kitaawe kigambibwa nti obulwadde buno obadde buluma omwana ono ensonga ziri mu kitaawe era ng'olunaku lw'ejjo Chosen Becky yavuddeyo n'abeera nga te akakasa n'agamba kyonna kyonna bamwogera kyobamwogera kiyinza sigenda kubeera nga te mpaayo omwana wange kuba nze tube naye akuva dde wano mpaka kati watuuse okubeera nga te akula okutuuka wano so byebyo ebiriwo omwami asobodde okubeera nga te addizibwa omwana we era nga kwe kubeera nga akubakubako ku matu naye nga twongera okubeera nga te tumusabira ndi mu ddwaliro essaawa eno wa Chosen Becky era nga gonagana bagavuddeyo ajja kubeera nga nyongera okubeera nga te nga bategeeza naye nga nkoma mu maaso awo ne details ku nsonga zino eza Chosen Becky tuula owulirize ate binaba nkugireko Chosen Becky ngenda kubeera nga te nkuterawo akatambi ak'enjawulo ku baana bagenda mu ggwanga lya Dubai nakulejo mazubudo okubeera nga temulawo obutambi obw'enjawulo wavuddeyo nga butambula nga abaana beesoma nga bwe bagenda okubeera nga ate batunda ebyobugagga byabwe ebyo Katonda bye yabawa mu ggwanga lya Dubai era nga ngenda kubeera nga tenkuterawo akatambi awo waliwo ebyo ebisobodde okubeera nga ate bivaayo naye ngaekyewuunyisa bano nno baana bato tebaweza na myaka 18 I think bali 15 years 16 years kugamba twongere okubeera nga tetuweesabirako naye nga akatambi waliwo akatambi genda okubeera nga tenkuzanyira ku nsonga z'abaana bano abavuddeyo ne bagamba nti bagenda kubeera nga te beetunda biwanvuye ate bonna bakugiddeko akatambi ako waliwo akatambi genda okukusembezaayo naye ukawuliriza bulungi keetaaga omuntu ng'ali soba talina kyakozesezza ngenda kubeera nga te nkakuterawo tuula kawe obudde okawuliriza okuva gye katandikira mpaka gye kaggwera kubanga mulimu ebikalimu ebyamakulu ennyo tuula owulirize nga bwe nkutegeezezza subscribing ako tenda kubeera nga to subscribing video giteeka ekigalo likinga ate sharingirako abalala gona bwe nendegedde okubeera nga te olanga naffe namba y'essimu eri awo wansi ku screen abeera nga te otunoonyako tubeere nga te twongera okubeera nga ate ekintu kikwasaganyiza ddala bulungi nnyo malidada business asobole okubeera nga te tugikuba abantu mu maaso sooka mbateo video zino ate oluvannyuma mbere nga te nkomawo namawulire amala mangi nnyo temuvaawo we biba nga byempulira bituufu yessaawa tutandike okufa ku bitukwatako tuve mu bulamu bw'abantu bwe biba nga byempulira bituufu oyo simanyi oba yali gatekeeper wa Chosen Becky oba yali driver mbu yavuddeyo n'agamba mbu ebyo Chosen Becky byali mu kugamba mbu oyo omwana we simanya alimu mbu mulwadde mbu bya kifere mbu byaddako banayite mu nvuma temunvuma ensonga nkimanyi si yakusekeramu mbu omwana mbu si mulwadde mbu ebintu byali byadda abawuliddeko audio zimuziwuliddeko zatambudde dda bwe mbiwulira bwe nva biraba nange naye we biba nga bituufu ŋŋamba nti bannange abanoonya olugambo n'abalukola mutandika okufa ku bibakwatako ne Chosen Becky naawe kyotukoze okutuswaza nga tutambuza olugambo olutali tuufu njogera bino nga njogerera ku saidi bbiri nga siyina mazima nti oba oyo gatekeeper byayogedde bituufu ate nga erudda ŋŋamba nti oba bituufu Chosen Becky kyoba otukoze oba otugemye olugambo nga tugume ne mukazi we bwe baatugema olugambo kale musobola kuvaayo n'opositinga bintu binene ne tukusaasira ne tukuwa amagezi
ne tuleeta z'opiniyoni ng'ebintu tebiriiyo. Omusajja agambye mbu ebintu byaliyo dda, omwana ne saawa za kakati wenjogerera mbu ali ku ssomero si mulwadde. Si bigambo byange, kiddamu disclaimer. Kati awo we neewuunyiza twayogedde biki? Nange nina vidiyo gye ndabye ya Chosen Beke eyo gye nva okulaba emabegakaawo nga makeup kwali nga ndaba ye katemba ono Chosen Beke gwabeerako nga yena yeekubye makeup bamuyita foundation nga foundation kwali eno bw'akaaba amaziga gayita mu foundation. Neŋŋamba nti ono maama yandibadde tateekako foundation essaawa za kakati ng'akaabira omwana. Ate nengattako ebigambo bye mpulidde ebya gatekeeper ne mmanya nti kirabika kituufu ono tuli mu katemba. Omuntu omu yansindikidde vidiyo eno naye kyonna kye ngenda okwogera njagala okitwale nga bwe nkyogedde. Bwekisanyusiza bwekitasanyusiza naye ngenda kukuwa ekituufu nga bwe nkimanyi nga bwe kibeera. Ekibi kibeera kibi. Njagala mumpulirize bulungi, sigezaako kuwagira muze guno naye njagala otustogere ekituufu nga ekituufu bwe kibeera. Walabye abaana bano nga bavuddeyo bakola vidiyo bagamba nti babaleeta ebweru nga tebamanyi kye bazze kukola, naye ate olwagira ne bamala ne babateeka mu bintu by'okwetunda. Owulya bulungi? Njagala olabe vidiyo eno. So kambabulira ekintu kimu, nze sigezaako kugamba nti ekintu ky'okwetunda kirungi oba okuleeta abaana abato nga bano amabujje gano b'ogalaba okwetunda kirungi, naye njagala twogere amazima amatuufu. Bano abaana bagenda okubaleeta ku kyeyo kuno okukola bye bazze okukola, bajja bamanyi kye bazze okukola. Wabula we batuuka wano kye bazze okukola ne kibazitoowererako ne basalawo ne bagala batekewo embeera nti baabaleeta tebamanyi era abaabayita baabawamba buwambi. Yinza okusinziira ku bbanga lye mmaze mu Dubai ne information gye nnina eri bweti. Waliwo n'abantu ababakerako nti bagamba ati maleeta abaana. Eyo ndowoozayo, that's why osibayo byewolereza. Osibayo byewo kati nze nkimanyi sina muntu gwenda lwaki mbambayo neewozaako. Wuliriza bulungi. Abakazi abeeno oba balubaabu abaleeta abaana abo bakwatagana n'abantu e Kampala. Abaana abo babajjayo nga bakimanyi era nga beeyagalidde. Bavayo endagaano bazikoze nga bakuwulidde ky'ozza okukola ne ssente zozza okusasula ojja ozimanyi. Ne ba agent oba babulooka ababaguza abaana abo okuva e Uganda nabo babo beemanyi. Wabula ky'olina okutegeera kiri nti abaana abo bwe batuuka wano oluusi bagenda okutuuka ne babagamba nti omanyi nti n'omuntu otuuka e Dubai agira miliyoni 4 ate ogenda owulira nti boosi we yagamba olinamu $600 n'ogamba naye lwaki nsasula sente zino empitirivu bwe ziti, then n'okyusa olutando. Abamu babayita babagambye mugenda kukola mulimu gwa kwetunda naye nga mwetundira mu mayumba gammwe. Olutuuka wano ne beefuula. Ofuna bulungi ne babagamba okwetunda weetundira mu nyumba naye weetundirako n'ebweru. Ekyokuba nti mulimu okuyimirira wabweru kye kisinga okuggyako abaana bano wayi. N'agamba nyimirira atya abweru, nja kuba ndi awo kojja wange ampiteko, nja kuba ndi awo sister wange ampiteko, nja kuba ndi awo kizibwe wange ampiteko, ate nga nabagamba nagenda bweru kukola mu supermarket. Oba ompuliriza bulungi naye nga babaleeta bamanyi. Bw'oba okimanyi toyagala kwetunda, lwaki oteekawo embeera ey'okutwala ssente z'omuntu omulimbye nti ogenda kujja omwetundire omukolere ssente? Koziba kuleeta okimanyi. Bano abaana abamu bajja babasaze n'amadagala babatwala e Kampala ne babalooga bajja wano bajje n'emikisa muleme okugirako bisiraani. Bino byenjogerako mbimanyi. Naye abakazi we batuuka wano beefuulira abantu ababaleese naye nga n'ababaleese omulimu si mulungi, ekyo nkimanyi. Naye obanga omuntu yakutuukirira ne mukkiriziganya n'ogamba ngenda kujja nkukole, lwaki bw'otuuka wano tokola? Kola ekyakuleese, muntu musasule ssente ze ogende. Bino eno narrative ya
kale ampa akatabo kange ngende nkole obyogera omaze kutuuka wano naye bw'obeera e Kampala tobyogera kuba toyina kiddako. Bagenda gamba ntimo awolereza abantu abatunda abantu abatunda mu bwomalaaya eyo ndowoozayo nze nkubulidde fact bw'oba okimanyi omulimu mubi lwaki wagukkiriza okugukola in the first beginning. Njagala ffenna mubeerewo nga mukimanyi okwetunda gye emirimu egisinga okuba emikadde kuva mu Bayibuli. Okwetunda n'oba housemaid gye emirimu egyasooka mu nsi muno. Greetings. I hope you're doing okay. Now this is a quick one. Waliwo game eri mu kutambula olunaku olwaleero. Simanyi oba mangi mugiraba nga ffenna bwe tugiraba. Waliwo ekitambula e Uganda. Naye simanyi oba abaana ba struggle. Munnauganda yenna ali eyo ayagala enkyukakyuka mu nsi ye. Oba game eno ogiraba. Bano abasajja gye bali mu kuzannya. Obudde buno Museveni ne kampu ya mutabani we bali mu kuzannya good cop, bad cop. Bali mu kuzannya reverse psychology. Mu kaseera kano bali mu kugezaako kuwiningira trust mutabani wa Museveni. Wuliriza bulungi gwe omwana owa struggle naawe ayagala enkyukakyuka. Obweraliikirivu bwe bwina okusinga okubeera kwe kulaba nga abantu bemwagala okujja mu bukulembeze batandise okugezaako okwagala okubuulira enjiri yemu. Ogenda kuŋŋamba tubamanyi tewali Munnayuganda abeetaaga. Kuggwe ali ignorant. Naye njagala nkugambe nti tulina gullible society gye basobola okuwuddiisa ne kino ekitambula. Kankuzikwe ka background akali very very simple. Mu kinaana Museveni ng'ajja mu byobufuzi naddala nga bamaze okutegeka akalulu ka kinaana nga maze okutondawo akabiina ke aka Uganda Patriotic Movement. Mpuliriza bulungi, Uganda Patriotic Movement. Museveni okuyita mu kabiina ako enjiri gye yali asinga okubuulira yali abuulira enjiri eri against corruption, against embezzlement, against insecurity. Yenjiri Museveni gye yali asinga okubuulira era ng'enjiri yali asinga okubuulira yali asuubiza bannayuganda nti ekimu ku bintu byagenda okusinga okukolako ng'ayita mu kabiina ka Uganda Patriotic Movement agenda making sure nti bannayuganda beddiza eddembe lyabwe babeera ne freedom. Mpuliriza bulungi enjiri Museveni gye yali abuulira yali ategedde ground bweri na ki ground kye yeetaaga okuwulira mu ekyo yamanya bannayuganda b'ebiseera ebyo bajjajjaffe ki kye baali beetaaga okuwulira era okuwininga trust obwesigwe bwabwe yababuulira ebyo bye baali beetaaga okuwulira ng'ayita mu kabiina ke aka Uganda Patriotic Movement. So okulabe Museveni mu kabiina ke then nkomewo nkulage eggemu gye bali mu kuzannya olunaku olwaleero gwe gy'olina okubeera so attentive ku yo n'ogikuba kati. Wuno Museveni mu Uganda Patriotic Movement. Then tukomewo. Thank you. UPM! UPM! I have justice for forming a new party is that we want to solve the missing link. Where is the missing link? What's wrong with Uganda? There's that question. What's wrong with you, Ugandans? You are always in crisis. You are always in trouble. What's wrong with you? So we want to answer that question. UPM also believes that ultimately the people, the population, are the ultimate guarantors of their own freedom. Era UPM ekkiriza nti abantu aba bulijjo bo bennyini be balina obuvunaanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga lyabwe. For this reason, we have said in the past and we say again now that we should start a system of building a national reserve system, either as militia or as another form, depending on circumstances, but to ensure that the ownership of the gun is democratically controlled. UPM! 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 Oyo ye Museveni mu kabiina ke aka Uganda Patriotic Movement. Nagambako mu video gye nakola nti abantu bano tebali smart.
yeggwe atali informed gwalaba akatambi kano oba munnayuganda yeggwe atali informed. Olunaku olwaleero oli yayina Uganda Patriotic Movement, ono yakyusaamu katono oba yakyusizaamu katono n'agiyita Patriotic, wuliriza, League Uganda. Oli yayina Uganda Patriotic Movement, ono yagiyise Patriotic League Uganda. Piraawo mu bufunze bakwatira ddala ekibiina kya kitaabwe kye yajjiramu, kye bakyusaamu just bajjamu bujja letter M movement, bo ne bateekamu league, ebisigadde bifaanagana nga ne approach bali mu kukozesa y'emu, nti batunuulira ki ekiruma bannayuganda az'obunaawo nabo kwe basimbisira. Olunaku olwaliro mu ggwanga lyattu Uganda kye tusinga okuvumirira ekitambula corruption. Ng'omwana wa struggle bw'owulira buli ka propagandistika k'akabiina ako akapiraawo nga kakwegaseeko mu fight y'emu gy'olimu eya corruption, njagala kugamba tosinika amannyo n'olowooza nti balaba by'oyogera. They are simply buying the same trust gy'osindika mu bantu. Olunaku olwaliro njagala weetegereza butabani bwa kakano katamala emirungu senior bali so much babulira enjiri erumba maka ya Simpuuga. Genda ku TV zonna laba Gashumba, lengera kano kakabanda, lengera Andu Mwenda gwalumba Anita Amonyi ku Twitter. Gwali eyo genda kulowooza nti batandise okubiwulira ng'omwana wa struggle tekakutanda n'osinika amanyo naawe ayagala enkyukakyuka. They are simply playing with you. Nti kati obudde buno kampu yaabwe ezannya ekya Museveni kye yazannya mu kinaana banoonya kuwininga trust ya munnayuganda bakulage nti kyennyini naawe ky'obuulira nabo kye baagalira ddala okukola. Olina kusukuka n'obeera very 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 smart, era kino ekintu n'otandika okukikubirawo. Ffe tubagamba bano tebayinaayo yadde plan erwanyisa nguzi. They are simply eyeing for the trust okuva mu bannayuganda. Kati ng'omwana w'enkyukakyuka naawe ayagala enkyukakyuka beera smart. Bano tebakulimba nti balwanyisa enguzi era bali against you. They simply want you to trust them. Nga bwe twesiga jjajjaabwe, nga bwe twesiga Museveni, nga bajjajjaffe beesiga Museveni mu kinaana. Bano bali mu kuzannyirako, tebakubuzaabuza. Be smart. Kugambye njagala obeere smart naye nga nfundikira ka video wuliriza. Olunaku olwaleero buli mutabani wa Museveni kyayagala kikolebwe bagenda kukikola. Buli kyasongako olugalo bagenda kukikola. Si nti bakikola kubanga alumirirwa, bakikola basindike trust mu bantu nti obaabuwe ono bw'abazze ebintu bigenda kukyukamu. Wuliriza nga yakafuuka CDF emisaala gy'abasirikale gyali nga bakozesa reward powers okugula trust mu basirikale. Mu kaseera ke kamu kampu ye ekulaga evumirira unlawful arrests ezikolebwa ku ba MP, ate era ekulaga evumirira enguzi esapootinga okukwatibwa kw'ababaka ababba ssente. Be bamu ku beegasse ku muggundu ogulumba Mathias Mpuuga. Ffe gwe twekubira sigamba nti tebateekeddwa kukyogerako, wabula kye ŋŋamba si nti buli kye twogerako nabo kye balina okwogerako. Kye bali mu kukola baddayo mu population. Wabula mpuliriza, kampu ya Museveni ng'eri mu kwegula mu magye efune trust ya security forces. Gwe munnayuganda ayagala enkyukakyuka, trust yo esinga okuba enkulu erina kubeera ku bantu. Kyova olaba mulimu gwo okumakinga sure nti ojjukiza munnayuganda nti bano kye bali mu kukola. They are simply playing with their heads. Tebalinayo yadde intention etereza ggwanga lyattu Uganda. Balina intention y'emu ya kumakinga sure nti balonginga okufuga kwa kitaabwe. Mpulirizanga mmaliriza ka video. Olina okumakinga sure gwe munnayuganda bano abantu ne bwe babeera bakoze eki tekakutanda n'ogezaako okubeesiga, kubanga ekiruubirirwa kyabwe si kyakumakinga sure nti bataasa eggwanga lyattu Uganda. Ekiruubirirwa kyabwe kyakumakinga sure nti bongezaayo ebbanga ery'okugaggawala kwabwe, ery'okunyumirwa kwabwe at the expense
eyiyo bano baagala just kuzanyira ku mutwe eyo ye game etambula ng'omwana owa struggle beera so careful ate beera alert naddala bw'abatambuza bividiyo byabwe kubanga mubayambako okuwininga trust mu bantu naye temukimanyi mukwata bu vidiyo bwabwe mbu yakulumbidde empuuga mbu yakulumbidde Anita Amongi ne musinika amanyo ne musanyuka yemu abali mu kutambuza enjiri yaabwe yemu ababayambako okutuuka gye batalina kutuuka mubeere steady mubeere sharp temwefuula nammwe ate abatajja ku mitwe gya ngege mwakulira ku mukene be smart. Salut.